Yes, for additive jimbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba osubscribinga atonyigene kale video jimpereka like atosikenga ofollowinga ensonga za Mukunja Ataseera zikyalanda mpola mpola ebintu bikyatankuka ebintu bikyatapuka mbina maso birimu neddogo Mukunja Ataseera musajja tusimanyi oba nasimatoka mondi guno kubanga ensonga eziriwo zonona linnya lye lyazimbidde ebbanga erinnya siryangu okulizimba kubanga Mukunja munange kyajje atandika okubanga nkola ki awulika eri bannayuganda naye erinnya lye bampi liyinza okusanyizibwawo ku nsonga eno mbina maasawo bagita fa additive omusajja awasizza omukazi amusinga obuwanvu bitambula mpolampola ku social media omwami wegolengera munansi w'eggwanga erya Nigeria era ng'omukazi oyo abasinga bagamba nti buyungo naye omukazi oyo si buyungo information etambula eraga nti munnange obwo buwanvu bwe manye ebiseesinga eri abamanyi okulinnya ku buyungo abalinnya ku buyungo kati omusajja yamupropoozinze ne size ye ey'obuwanvu eyo nga bw'ogirengera size ye ey'obuwanvu mukazi muwanvu nnyo nga bw'okiwulira mukazi buwanvu abasinga babayita bannalugooti mukazi muwanvu nnyo nga bw'okiwulira bagita fa additive byabadde wali mu ggwanga erya Nigeria era ng'omwami omunansi wa Nigeria n'omukazi munansi w'eggwanga erya Nigeria ninga abasinga kwegamba n'omukazi yafuuka kyabulambuzi mu ggwanga erya Nigeria olw'obuwanvu bwaliko abasinga beebuuza kati omusajja watuuka okwagala omunywegera akikola atya afukamira kubanga ne wabeera afukamira ebiseera ebisinga era ayinza okusigala nga muwanvu kuba omusajja mumpi nnyo nga bw'okiwulira oba omusajja muwanvu nnyo nga bw'okiwulira fa additive eyo nga vudde ng'eziko sadi zeeno abasajja baguddewo eŋŋombo eyokukola ki ey'okubanga bayisa abakazi mu ngeri eno abasinga bagamba anti omukazi oba wagenda kufumbira musajja kumukolerera kumulabirira bw'agamba nti teekawo omugongo oba olina okuguteekawo atekeko kubanga emmeeza tagirina kugambe kiri ku social media abakazi bagamba nti baba bagenze kukola ki kubanga balabirira abasajja kusa n'okubafumbira okubagondera mu ngeri yonna situation yonna ebegenda mu maaso omukazi oba olina okukola ki oba olina okubanga ogigondera oba gambye kola kino oba olina okukikola kubanga yabeera bbaawo oba olina okumussaamu ekitiibwa ekifaananyi kino kitambuzibwa nnyo wali ku social media ekyomusajja sebo ng'addidde emmere likasaniya agituusiza ku mukyala nga bw'alya kubanga emmeeza teyabaddewo n'amugamba mukazi mukyala jangu okolenga emmeeza kubanga nakuwasa ojja ofumbe ate ondabire oba nina kyenjagala kyonna oba olina okukola ki oba olina okubanga okiteekateeka sobola okubanga nkyakiseesenga sobola okubanga nkifuna bwe nkugamba nti leeta omugongo gukolenga emmeeza yanguwako kubanga wajja kukola ki kubanga wajja kufumba bagita fa additive nkugambe kiri ku social media eyo ngavuddeyo nezeko side zeno bagamba nti bino bitiisaamu anti agaliwo galaga nti Mukunja Ataseera ayina omukyala gwe yazalamu omwana kati emyaka 7 nga tabawa buyambi yadde jjukira omukyala ono agamba nti Mukunja Ataseera yamufunisa olubuto bisaba bya 2016 mu mwaka gwa 2016 kubanga yo omukazi agamba basisinkana mu 2014 okumanya bino bitiisa mbubirimu neddogo anti mu Mukunja lwaba yeegaganudde n'abawaayo ekitwalo abawaka bonna abalina okulwala ng'etteeka ekinakyogeddeko jjukira ebiseera ebisinga abaana tosobola mukontrolinga kulwala naye wabeera muntu mukulu kizibu okumalako omwaka nga tolwaddeemu era bw'oba ogumazeeko kiba kisa kya Katonda n'ebiseera ebisinga era obaako ekirukulumbu oba ekisenyigasenyiga oba omutwe ne gukuba mukaawo oba ekisuja ne kikugwira kwegamba bitabula ate nga eddogo mbu terikoma awo lyalinnya nyinyi paka mu Buwarabu ne litigomya bamabebi bwatyo ekyo ne kigaana omukyalo yali agenzeko kebweru kubanga ogenda okuba ekyo kubanga yo omukazi agamba ati Mukunja yawamba n'empapula ze ez'obusawo kubanga Mukunja bwe yamukwanira yali akola busawo wali ebitundu by'emakinti omukyalo no bwakola ki omukyala bwagamba naye abasinga bagamba omukyala statement zaawa ntuufu oba si ntuufu abasinga bagumusalira bagamba mbasajja bonna lwaki walonda Mukunja Ataseera lwaki gwe walonda omukyalo ono agamba nti ekimuluma
kwe kumussaako ekintu ekimukozesa ekiro wamu n'obutafa ku mwana ate nga guli musaayi gwa Mukunja Ataseera. Omukyala kwe gamba alinganga gamba nti Mukunja Ataseera yamusindikira eddogo nti yamuloga era nti ekintu kyamusindikira eky'obulogologo kimukozesa mu kiro. Omukyala ye bwakola ki? Omukyala ye bw'ate bw'agamba kugamba ndowooza oli anakibagambye nti ebintu bino bigenda mu maaso bitottola kugamba kuno kulinga kutanishinga osobola kutanishi kwonoona linnya lya Mukunja oba reputation ye kugitanishinga kumusaanya omusajja wattu nga kyajje atandika okuba nga akola erinnya lye kubanga nisi endorsement abatatandise okuba nga azifuna. Naye omukazi agamba Mukunja lwaki tolabirira mwana? Abasinga bagamba omukazi lwaki avuddeyo kaseera kana abasinga bagamba mbu lwakuba alabye ssente za King Shiba zibamuwadde kampuni. Amanyi King Shiba kaseera zino yakafuna kampuni ziringa 3 zizamuwadde endorsements era ng'afuuse ambassador waazo oba brand ambassador waazo. Kampuni ziri 3. Abasinga bagamba ndowooza ogwo omusimbi omukyala alowooza nti gwa Mukunja kwe kuvaayo kubanga bulijjo tavaayo. Anti social media ne mukazi wattu kirabikanuze embeera yamususeeko jjukira empapula agamba Mukunja aziwamba. Ekyeyo kyagaana agamba nti Mukunja yamuloga jengayo omukyala bw'agamba. Kugambye bibitambatambula kade kano ku social media kwegamba omukyalo ono mukulaajana era agamba nti Mukunja yamuwambako empapula ze ez'obusawo nga kati tayina watandikira bulamu. Information etambulisa zino ku social media kwegamba ebintu bitawuse byongera kubanga bitankuka butankusi ku side ya Mukunja. Musajja simanya agenda kukiwasaganya ate naye nga kyanuka kirimu kyokka akkirize bagende ku DNA test yebakebera omwana balabi wanaabiranga si wuwe aya basi wanaabiranga wuwe aweeyo obuyambi kuba omwana wuwe tena wayinza kubanga yeegaanira bwe kiba kizuuse nti omwana wuwe ate akkirize DNA test kubanga ne DNA test tazikkiriza kiba kitegeeza nti omwana wuwe singa abadde alina ali serious nti ali sure ng'agamba nti omwana siwe yandibadde acceptinga DNA test ne bagenda bakola ki ne baleka okuba nga batestinga DNA test ne bazikola n'awaayo DNA samples ezize ne bagenda bakola DNA test netakkiriza. Kibategeeza nti naye muli ayika akikkiriza nti omwana wuwe era akikkiriza nti ebiseera mu mwaka gwa 2016 manya nga 2014 2015 byasiikanako omukyalo ono era balinako we baatuuka. Waba takkiriza genda ku DNA test bibitambatambula kadde kano ku social media bagita Faali TV ki mbebaza bagamba nti muli bamanyi okubanga munfollowinga nsonga za Mukunja Ataseera. Abasinga bagamba nti omukyalo nali mu kubala ssente za King Shiba ze bamuwadde kampuni ze yamuwadde ebyembi bisekebwa anti abana ba social media tebaggwayo omugambo gwo bagusala naye nga bambi Mukunja Mukama muyamba asimatuke embeera eno. Subscribe mbere bulungi mwera.